ekisinga obukulu kiri ekintu kimu nti Mayweather bwe yalwana ne Pacquiao tetwatendereza nnyo baali balwana naye omutegesi gwe twasinga okutendereza yasuza abantu bonna ku budde nga batunula kakati noba ABTEX oba mutegesi kyategesa ekivulu kino kitumuwadde ranka etabangawo ey'enjawulo. Ekyokubiri eggwanga lyonna liri ku bunkenke limanyi Freedom City bwe tugenda okubeera. Ekyokusatu security mugirabye neyeetolola emiryango gyonna netuwa amateeka netuwa bakanyama abalina okukuuma netulagira abapoliisi abagenda okujja embwa ambulensi buli kimu kyonna tukimaliriza. So bajjo ali wano ng'omukalabala baba organizer bachifu bakafulu okulaga kimu kigenda mu maaso. Stage master Dr. Kwefulukuta waali nnyo yagenda okubenga head of MC enkola yonna aliwa Musa Segabembeso head of security uba waali SSB security bano bakanywa omusaayi SSB security nti ebyokwendegerako byanjawulo uba security SSB security poliisi majje intelligence zonna military bagenda kubeerawo n'olwekyo essaawa emu ey'okumakya nga tumaze okukuba buli kintu kyonna wano emiryango essaawa 4 nga abantu batandise okuyingira. So saagala mulowooze nti waliwo ekyenjawulo omuyimbi bamwetaaga buli wantu bamunoonya tubadde naye nomulaye mu security meeting alambudde ekifo lihaso yazimala press conference eze yazimala tubaliriza ku Freedom City mwena mwena abaze wano mwebale kusupportinga alien skin mwebale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna tuva mu security meeting egenze bulungi tudeployinze bulungi kubanga eno show kigeze eri bannayuganda bakompyuta baffe batambudde bagamba eno show yabayaayi mukimanyi bulungi abayaayi tulina okukola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga simusanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye tutagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balamu ali mu luko lusindika enkuba era asindisa embegawo tumusanze wali nabandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise pastor tuyise sheekh bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'agyogerako ng'agamba show yabayaayi naye tubakakasa mwena mwena abazabala basoza Bobi Wine ekusaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yasho gye mugenda okulaba wano Freedom City naye abazadde temuleeta baana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo netuga twagala abaana okuva ku myaka 15 okutuuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 tetwagala bwana buto batusubira abantu bangi tutuleetera bizibu eno nsonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security batuwagenako esa venues ez'enjawulo bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde ziriwali emabega teri atagenda kulaba kibenge newe munaaba mitwalo 10 nga muze ku Freedom City tuboganize na buli muntu alina okuyingira mu sheno okuuma empisa bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina uba security mugiraba tulina abanani uniform tulina aba military tulina aba police kubanga eno shoba gyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musubire alien skin mwabagamba propaganda yenayena yabadde marketing scale tugenda kukola statement tina abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwisi okuzina luno kangudize stage manager tugenda omutegesi ABTEX naye abeeko kyayogera Dr. Kwefulukuta kale mwebale nnyo abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo show ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna nefe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gy'oli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kukola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyisenga akola statement nti n'abayimbi abaze okuyimba mu Kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show si iyo balanza alien skin waze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olwonkingirako si gwa alien skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babonga stage eyo nsaba jangu ne DJ wo
naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna botambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu show eno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tategekangako guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja presidenti ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yesoose so twagala ne show eno ekole statement nde ku show eddako bamanye nti abategeka alien skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano kuwagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era bwebudde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukolako ki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga balina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza Ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebali eddala omutegesi w'Ekivulu yogerakera eggwanga tugende wa national ebigambo twabyogedde dda tuddamu bidde kukola koye mutegekere neebaka ensobola okuteera enkya freedom city yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa mu freedom city olunaku lwankya kutegeeza nga mwenda public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kooti y'abantu egambye nti public holiday ekimeeke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka olunaku lwankya ate ne gavumenti yakuno negamba nti era public holiday kibadde automatic lunaku kyolwo lebadde lunaku lw'abazira ekikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti Irene Skin erinnya erintawanya omuzira alien skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambye muŋŋambire Balamu ne Palaso tubalikola ekintu okulumya gundi n'omaliza ng'oyambe muyambe obubadi bonna Balamu bwe yakoze bakube alien skin bamuswazeswaze Palaso agende ku kitanda yetegeka ecupa y'omusaayi obubadi twabuguddemu tegabadde gamanyi ga alien skin gabadde manyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa lwerumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu nesalira omusangokooti y'abantu yakoze Balamu yabadde asitopinze poliisi ebbaluwa agikutte naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media twebaza bannayuganda poliisi etwateeka subject poliisi yamunoonya omu ebbaluwa bamusanga agenda neyowandeeke yakutokosho ne bamuyimiriza bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumya nogasotogisesemya agenda okole kyoyi era abantu musigale nga mwena muli united musigale nga mupika ekintu kino okuba eno show yamwe yakola statement mu public Balamu abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba naffe twesiga Katonda kuba Balamu ebintu bye bibeera byakuloga kwongera wayiriza abadde asindisa omuvubuka we bwe yajja efuuti bamuyita Walugembe musanze wali bakola ebintu bya sitaani ne bapasa bali basaba musobola ogende mulaba kugamba show Balamu takyalowooza Palaso alowooza alien skin naye ate ffe abategesi ba alien skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Palaso mukuwagire abamwagala ffe tulina mutima gubi tetuli muzanyo gwa deadly game tuli mu muzanyo gwa mpala tuli muzanyo gwa promoting talent ekyakoze business alien skin kubalaga nti abanyomebwa ebiseera ebisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okola kusaidia omuntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagira banga Palaso yanyigiriza alien skin yamukuba mu bwakimenke bwe n'awanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono abakkiriza defeat naye obusiru bwa Palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era sawa zino abonaabona nakyo asula aloota alien skin mumulaba atambula yetondedde mu masaŋŋanzira yetondedde mu kyaki yetondedde bodaboda gye yabadde wali bali emmere makiri ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya alien skin mwetondere neŋŋamba muliiki alien skin yamugata mulinaako buzibu agende yetondere abaana ba ghetto era Palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufa n'ekikolimo kyo kozi n'ekirala muto wange Balamu Balugahale omuwagizi wa NRM lukule obutali musango omuwagizi wa MK obutaleera musango mumugambe sikyayi tulina obusobozi obuteeka buli show nawaali atamanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo twagana okuteekayo show
Fort Portal bali ku masimu bagafiirako twali bali tusobola okuteeka ate n'embeera eyinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli palaso watadde sho nga naffe tulinawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya litabanya okwogera musaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tony Sembia kabeeko kyayogera kakiiko coordinator kabeeko kyali ne ttiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiiko ko omukulembeze tabeera n'abaana nabyamba olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna nakyemanyi naye ndi pulezidenti akulembera aba NRM aba People Power aba NUP n'aba DP naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo federation olunaku olw'enkya lwe bagenda okugikubamu ebituli okugirabanga akakundi akaza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinze olunaku olw'enkya era kamera zigenda kututumulira ne ttiimu yo nvudde mu kamera n'enjala ennuma singa tajja nvudde mu kamera n'enjala ennuma kyangu olyefa abakuze nze kyenjagala obbalaga chako kebatadde